Omukutu gubaleetera ebinyuma Troners Media nga bulijjo. Tugguse nate olwaleero tuli ku CREAMSITE Junior School e Wakiso wa Namusera. Tulina omwami Jingo Lutwama Alex, omuwanguzi wa Entanda ya Buganda, Omuzira Mbazira 27 ku CBS. Tusanyisa okulaba taata. Kale sebo nange nsanyisa okubalaba sebo. Amanya gaffe. Amanya nze Saalongo Jingo Alex Lutwama, Omuzira Mbazira 27. Taata nsaba kunsonyiwa erya Saalongo netondedde ddala erya Saalongo okulirekayo naye nga bwekituuka ku Saalongo mba nina okwetondera ddala. Saalongo Alex Jingo Lutwama, Omuzira Mbazira 27. Tusanyisa okulaba. Amina sebo nange nsanyisa okubalaba ku CREAMSITE. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Awo nno tugenda tandika ku bimu ku bintu bye twagala abantu balabi ba Troners Media bategeere nti mu 27 lwayingira mu Ntanda ya Buganda, naye kiki kyakusikiriza nti naawe oyingire mu ntanda eyo? Okusooka byonna ssebo, olulimi Oluganda ndwagala ate nalusoma era lwe nafunamu diguri. Ndi musomesa wa Luganda owa diguri omutendeke. Kati Entanda ya Buganda eyo nali ngigoberera kuva lwe yali yaggulawo. Ebuuzo ebyabuuzibwanga ne mbigoberera. Ssebo kati nemba natuuka ekikyamu 2007 kuba nagigobera okuva mu 2003. Nenda okutuuka mu 2007 nga naye maze okwebala abalamu nga ndaba nsobola ate ng'ebigabibwa ndaba bya ddala. Awo nno ndowooza omulabi wa Troners Media okitegedde nti okusawa ya kuyiga nti omuntu gwe tulina ayina diguri mu Luganda, mu kusomesa Oluganda. Awo nno kyali kituufu awangule. Kitegeeza tewali muntu yenna ayakusikiriza naye olw'okuba nti Oluganda wali olusomye ate olwagala nnyo ate oli Muganda ate oli mu Buganda. Okunsikiriza njagamba nti abawanguzi bali nasikirizibwa nnyo kuba nagendanga mu lubiri nendaba ekitiibwa Sabasajja kyabawa. Naawe n'ogamba nti okwota Sabasajja ku budde buli n'ogamba nti nange nno nteekwa okukola ki okubaawo. Bw'omala kuyingira Entanda ya Buganda, kiki kyojjukira nti ekintu nga njogera ennaku zino ekyakulabisa n'ogamba bannaaye ate nnyingidde, ate leero kiki ekiddako nga okulabisa ng'enjogera y'ennaku zino nti kyakulema ate nga kyangu, kubanga olwo ebibuuzo biba bitandise ku CBS. Ogamba ekyambuuzibwa ne kinnema, ekyakubuzibwa ne kikulema ate nga kyangu. Byali bingiko naye ndowooza bambuuzaako olumu omwaka gwe bawaŋŋangusa Muteesa n'engugwa. Byafaayo ebyo byampisa bubi, byafaayo ebisinga nabigwanga. Omuntu nga yasoma Oluganda ayina diguri ate nga azze yeesibye ebbanga lyonna n'ogwa ekibuuzo ky'okuba nti Muteesa lwe yawanganguka. Awo nno mwena abasuubira okuyingira Entanda ya Buganda yatandise. Yatandise. Awo nno buli ali mu Ntanda ya Buganda bannaayi weetereeze, fuba nnyo okusoma ebitabu era tekikugaana okuyitako wano ku CREAMSITE n'onoonya omukulu Jingo Saalongo n'akuwa ku magezi. Kakati naawo ng'ekyo kikulemye, kibuuzo kikyojjukira kye baakuwa n'olaba nga mutuufu atawaanye n'okukikubuuza naye ng'ate yanga akikuwadde? Nti olw'okubanga kyangu nnyo mpozi ekibuuzo ze kyenzijukira kye nayita ate twali ku finals. Bambuuza nti ebisolo bituuyana n'abantu naye ate enkoko yo ekola etya okweggyako ebbugumu? Ekibuuzo ekyo nakiddamu ngeri yakusaaga nga nange ndabanga nga n'okusekanseka kubanga bambuuza ku nkoko. Kati nga waffe mu kyalo nziraba mu ttuntu zigenda mu babiyita biwugiro enfuufu neegera nekubamu ebiwawaatiro mu ttuntu. Kati nange kye nayogera ngenda okuli abagamba obubonero busatu.
kakati nno mulabi wa Tronas ebintu by'obanga oyita ebyokusaaga ate biba bituufu era nangaawo bwe bandibadde bakibuuzizza nze nandibadde nkigudde nandibadde ŋŋamba nti kakati nno munnayi mumanyi nze ekyo ndowooza oba wali waki bagamba kulonda bagamba kola ki akironde kakati tukyali kumutendera wadde twagezeeko walimu oguseba naye Entanda ebeeramu ebitundu bimeka? Fe twavuganyiza ebitundu byaweranga omukaaga naye oluusi bagenda babitemako okusinziira ku beetabyemu. Neffe twavuganya ebitundu 6 ng'ekisembayo ky'eky'omulubiri twatuukanga 12. Kasijja gamba nti bwe kirina okuba buli kaseera kuba bba abategesi basinziira okusinziira omwaka n'abantu abayingidde ne balaba abatuuka mu lubiri. Neffe twayita mitendera 6. Ku mitendera 6 egyo mutendera kigwe walabanga gukukalubiriza obulamu n'ogamba bannaaye oba ono abuuza bibuuzo bino mukole nti oba mugambe ntya okulaba nga anziza ku mutendera oguddako? Omutendera ogwokutaano gwali gugenda mu lubiri gwali muzibu nnyo. Basajja abamanyi baali bangi nnyo nga bamu nkyabajjukira twalina bakawonyera ng'omusajja addamu ebibuuzo n'abalala. Omutendera ogwo gwankalubiriza nnyo era nali ku bunkenke kyokka bagenda kyenzuka ekyalo bambuuza ne Queen lwe yali ajja kati nga pressure yali nyingi ku nguudo za Entebbe road zonna nsibe kyokka nsula eri Kibuye naniswa salama nina okusala Kibuye enguudo nsibe ebibuuzo bigenda kuba bizibu obudde bukutte tuyise eri wansi mu ttaawo oba omanyi ettaawo eyo Katwe gye twayita n'owa boda ne tutuuka obudde buyise abasajja abamanyi nali ku bunkenke. Mpozi 27 Queen lwe yajja wano. Queen lwe yajja wano. Queen lwe yajja gwe mukisa ogwo. Kaakati omukisa ogwokutaano gwe gwasinga okukalubiriza n'owuliranga mu mazima gennyini nti anakulemesa kugenda ku mutendera oguddako gw'omulubiri akulemesa okutuula wali ng'otunulidde Sabasajja nanyinimu maguru nnyondo bannaye. Kakati nga omutendera ogwokutaano ogwo mutendera ki gwali omwangu n'olaba ng'ogenze mangu ku mutendera oguddako? Ogusooka gwali mwangu kyenkana obuuzo bwonna nabuyita bwali bwangu nnyo. Buli ke babuuzanga ndaba ka bulijjo kakuzannya. Abasajja bano bagenda bakalubya buli mutendera ogweyongerayo. Kati ogusooka ogwo kyenkana bwonna nabuyita. Gwe nolowooza nti ngeri gy'otandika okudduka ez'ebyalo ng'otandika wano mangu bw'omaliriza so nga bo bakutandika mpola mpola. Kakati omusendera ogwokubiri ogwo gwe tugenzeeko muntu ki gw'ojjukira ayakuli bubi n'ogamba naye omusajja ono oba mutuule nga mutunuulidde mukange kange muwani oyo? Baamuyitanga Kamya Joseph Kawonyera. Musajja oyo yali amanyi. Naawe okkiriza yali amanyi era okuvaako kwe nga omanyi bibaamu omukisa noba nti ku luno bakubuzaayo k'otomanyi n'ovaako. Era ate twafuuka ba mukwano kuba buli omu yajjanga yeewagira munne ng'agankulina. Omukisa gwe wali oyina osala wali Queen waayita ate ngo ekubo baliggadde. Kitegeeza mukulu Kamya wooli wonna tukutumidde era tukwagala nnyo naye simanyi okuddayo omuntu bamukkiriza kuddayo batakkirizibwa? Abaddayo baba tebafuuse bazira kubanga abagenda mu lubiri 12 oba baba basazeewo omwaka ogwo bonna bayitibwa bazira. Kati abasinze ye muzira mu bazira. Kati abo abazira abatuuse mu maaso ga Ssaabasajja mu lubiri abo tebaddamu. Kuba bafunye ekitiibwa ky'obuzira. Ekitegeeza kasita ofuna ekitiibwa ky'obuzira teri kuddayo oba owedde toddayo. Kakati ku mutendera gw'okusatu guno basinziira ku ki okulaba nti kati gw'ovuddewo ebintu bino mumatira engeri gye babibalamu oba mwe mulabulabi nga bagamba nti gundi ovuddewo? CBS ekozesa bwerufu nnyo
era kyekimu ku byansikiriza okwetaba mu mpaka ezo wadde waliwo ne ledi endala ezaali zitegeka oba mumativu kubanga bakubuuza ekibuuzo ate bakukkiriza n'okukwata mu manvu kale kitegeeza kwekubira ndulu nti tomatidde era bw'oba tomatidde bo ne bakunnyonnyola ekituufu kiri kitya n'ensobi ye eri luddawa akalulu olonda kalonde abantu boonojja nawe bamala obbakulaga olonda bulonzi akalulu nti oba gwe nnamba emu oba gwe nnamba bbiri ebibuuzo biba mu bbaasa ennamba gy'olonze gye basumulula ne bakubuuza ebibuuzo era kyoddamu n'oyita kye bawandiika waliwo abala obubonero naawe osobola okuba nga weebalira n'obala n'obwa bannaawo bayinza okuba tebannalangira ng'otegedde byabwerufu nnyo sebo kati gumutendera kitegeeza nti okuva ku mutendera guno kati wawo tugenze ku mutendera ogwokuna ekitegeeza nti olinayo chance egi emu okusala wali ogenda mu lubiri naye nga buli omu yeesunga mu lubiri kibuzo kye kyakwisaako okugenda ku mutendera gw'okutaano nyinza okuba sijjukira bulungi emyaka mingi naye nze kulwanga ebibuuzo bye nasinganga okuddamu era buli kye baabuuzanga ne bagamba ekyo oyo agenda okukitwala byalinga bya guraama ngeri gye ndi musomesa ate nga nalina diguli ate nga mpandiise n'ebitabo bya guraama w'Oluganda kati nali mumanyi nnyo kati nga buli kibuuzibwa ekikwata ku guraama oba kyange oba si kyange ekyo nga nsooka n'enkiyita obubonero n'enkola ki n'embutwala era nze guraama yasinga okuntwala. Entanda ya Buganda nerabika esinga kuwangulwa basomesa wali abazira mbazira bomanyiiko nga emabega ebo n'abazenga bawangula nga si basomesa. Manyiyo babiri waliwo eyasookera ddala bamuyita mutaawe 2023 yafunaawo kalagala mpigi oyo yali mulimi waliwo kalikyejo ali wali ku Enamataba ku lw'Ejjinja Road yali muzimbi ate ng'avuga boda abo bemmanyi abawangula nga si basomesa. Awo nno buli muntu awulira nga yeesobola tekimugaana genda kwewandiisa mu Ntanda ya Buganda naye akaseera kano nti bali mu kuvuganya essaawa zino naye bwe kabanga Entanda ya Buganda etuuse tekikugaana kukola ki ogenda okwewandiisa. Abantu babadde n'ebibuuzo bingi nga babuuza nti oba oli awo Entanda ya Buganda ebeera y'abasomesa bokka kubanga abasinga obungi balowooza nti abagiwangula babeera abasomesa naye awo nno kitegerekese bulungi wano ku Tona's Media nti buli muntu yenna waddembe okugenda ne yeewandiisa n'ayingira mu Ntanda. Okwewandiisa ku Ntanda ya Buganda kyetaagisa ki? Tewali kyetaagisa gwe kasita balangirira ng'ogenda nga weewandiisa naye bwe mugenda okulaba ku mpewo oba kuwulira ku mpewo si bonna nti be baba beewandiisa baba beewandiisa bangi oluusi 100 oluusi 4 kati waliwo okusunsula okusooka ebanga interview ne batuwa olupapulo oluwandiike ne batuwa n'ebibuuzo ebya olwo ebyokubuuza obuuza ne bajjamu abantu abo oluusi baba 65 oba 69 beeyo bemuwulira naye nga bali mu kwewandiisa buli omu okkirizibwa. Ekitegeeza bwe mbasobola kuwandiika bannyambako ne bambuuza ne bempandiikirako anti obuzibu obukirimu basobola okuyamba naye obuzibu obukirimu waliwo interview ey'okuwandiika ekitegeeza nti atali muyigirize tosobola kukwalifayinga. Awo nno buli omu akitegedde nti utandika okweteekateeka Entanda ya Buganda mwaka ogujja oyingire osobole okulaba Sabasajja wali mu lubiri ng'atudde wali oba nga agaba ekyapa oba nga agaba ekintu kyonna ky'anaaba agaba kwolwa nga gwe naawe oli omuzira naye Omuzira Mbazira nga gwe bawa ekirabo. Twagala kutegeera waliwo siffe naye omulabi wa Tona's Media ayina ebintu bingi byayagala kutegeera. Tuyinza okuba tuli wano nga weewaawo weetaba mu Ntanda ya Buganda n'owangula Omuzira Mbazira 27 Saalongo wava mu mabega eyo ng'Oluganda ogambye wasoma Oluganda naye wava mu mabega eyo nga ebintu ng'ebikokyo ebintu bwe biti ebyo wava mu mabega eyo nga obirimu nnyo. Essebo omanyi nze amaka ge nakuliramu ne ge nazaalibwamu maka maganda
nakulyako ne wajjajjange ate n'amasomero muna ebintu bikyuze bukyuzi fe twasomeranga tusoma Luganda paka nga mu pifaawo ng'oli mu Luganda era twazanyiranga emizayo zise wajjubaza ku ssomero ebikokyo nga tubikolera ddala ebikokko ebyo biva buto ne kati oyogera ku bikokko abaana tebabimanyi so nali ngambi manyi nze ng'olimi mmanyi kitundu kya muntu nti omuntu oba ozaaliddwa mu maka amaganda era okula omanye ebyaki eby'Oluganda kakati nga tulwagala nnyo ne wajjajjange eyo bamuyitanga Monica kati mugenzi yali eyo Kiboga bayita Vumba bekiboga mbatumiddeko kakati ekiboga eyo wajjajja ate yo nayigirayo bingi kuba emirimu egisinga okusogola awakanga weekuli twabikoleranga awo ne biggwerawo bingi nnyo bye twakolanga olusuku oddulabirira n'amannya g'ebintu n'ebikolwa byonna so ngenda okujja eno mu maaso okulusoma mu siniya olwo nali mu primary ngenda okulusoma mu siniya ng'oledde embyagala ebyolimi Oluganda kate nnako ne bakulu bange abaali basooka okusoma nga baatwala Oluganda omu bamuyita Kalule John Bosco yalusoma paka lwe yagenda e Makerere n'omulala bamuyita Senkusu Peter nga ye ate namusomesa waalwo kati songo waffe Oluganda liringa etteeka era baganda bange bonna baalusomanga awo nno ndowooza mukitegedde Oluganda ewaka si kizibu jjajja wonna waali tumwebaza okubanga nti yateekamu amaanyi ate ne mubeera ekyokulabirako eri abalala bonna abaana n'abazzukulu nti Oluganda kintu kikulu nnyo okulusomesa ate ne mutakoma n'okulusomesa kwokka Salongo n'ovayo n'ogamba nedda kamuteekeko ekintu kye banaabeera nga balabirako wendi oba siriiwo kikulu nnyo ekyawo twagambye tubadde ku mutendera gwa kutaano kati awo tuyingira mu lubiri awo otudde olinda ku lunaku obudde obwo Omutanda ayingidde abalambudde asooka balambulako baba bategekedde bulungi we mutuula najjanga mumulabanga naye mmwe muli mu kifo kyammwe awo agenda okukkalira bwati nga babanjulira kuba baba basoose ne babuuzaako abasooka yaasanga bali abasemba nga bamwanjulira mukama waffe twasoosezaawo bano ne tuzzaako bano kati bano b'osanzeewo awo ne babasitula ne babamutwalya dda mu maaso wali watudde mu tenti ng'omu ali ku kkono omulala ku ddyo nga yaaga beegese bwati batwalayo ababiri ne balyoka bababuuza kangambe kukocha ne bababuuza nga muli wali alaba tabuuzayo kibuuzo abaana yasanyuka busanyusa okulaba obumanyi bw'abantu abeera balina otudde mu maaso g'abeene bakutadde oba ku kkono oba ku ddyo wonna wali ku naye Salongo abalabe ba Tronas ndowooza omukisa gwa Mama Fina gwagamba gwe guno kubanga omuntu babatadde ku omwali ku gwa kkono omugwa ddyo naye raba omukono gwe baamuteekako ebibuuzo byali abuuza Queen lw'ebiseera bye yajja mu ggwanga ali mu kibuuzo ekyo kakati bakutaddewo tewawulira bubi nga oba n'otyanga okutya kungi ng'okankana kubanga kyemmanyi oba kyendowooza nti gwe mulundi ogwali gusoose okusemberera beene omuze kambabuulire oli kisiikirize kya Katonda alina amaanyi ag'enjawulo kubanga okugamba obugambi nti mutunule mu maaso tosobola nga owayisa ebbanga okumala ebbanga kale bwe banteekawo natuuyananga nga mpulira entuuyo zimpita mu buyisi kyokka nga empewo yaliyo nga mpulira entuuyo zimpita mu buyisi naye nga nina okubeerawo nziremu ebibuuzo era sijja kulima nti namutunula mu maaso natunuulira munnanga oli maaso ku maaso nga ye beena atuli wano wabbalibbali mu sayidi saamukubako liiso nenziramu ebibuuzo bamubuuza omwomu oba bakubuuza kikyo noono ne bamubuuza kiki mpaka kutuuka lubigwayo buli mwaka bakyusaamu naye ffe baatubuuzanga bisatu ne badda eri bisatu naye no ne badda bisatu naye eri bisatu ebibuuzo 12 ne bamaliriza kibuuzo kyemale ngenda kubuuza kizzeemu ebibuuzo 12 ng'otudde mu maaso g'abeene awabeerawo okuzirika naye nga tukyagenda mu maaso nga tulina Omuzira Mbazira 27 twabagamba abatronas media tujja kubaleetera buli ekisinga ekyenjawulo buli bwe tujja buli bwe tubeerawo tujja kubaleetera ekisinga musobole okubeera nga
ffenna tuyiga nze naawe tusobole okubeera nga tusobola okufuna ekirungi. Kakati ekibuuzo ekisembayo ekiriyo kijjawuwo nga kyekikuwanguza entanda ya Buganda. Nawulidde ng'okyogerako, ekibuuzo ekyo kinnyonnyole bulungi. Ekikuwanguza entanda ya Buganda ekisembayo ekya 12. Ekibuuzo ekye-12 kyennyini sikyakijjukira nti kyali kino kyennyini, naye mu bibuuzo eyo mwe mwali kiri kye nagambye ekyenkoko ekyasinga okukubisa abantu emizira. Ekyo kyenzijjukira obulungi. Awo nga emizira gitegeeza nti Saalongo, by then wali oli Saalongera? Nali Saalongo. Ogambye nti abantu kyabakubya emizira. Ogamba bano abaali bazze abajja kulaba entanda ya Buganda nga bwetambula, oba okkirizibwa naawe okubeera n'abawagizi banakukubira mizira singa oba olina kyokozeewo? Ssebo okkirizibwa okuba n'abantu bo, era nalina abantu okuva ku kyalo ewaffe bayitayo Jingo kiri ebusuubizi, nange nze Jingo n'ekyalo Jingo kwensibuka. Kaakati abo ttiimu yajjira ddala kosta oba mmeka, twalina abeewa Bigalo Mityana we navanga okugenda okusoma, abo nabo bajja bangi ab'Emityana beekunga bangi nnyo. Nali nsomeseza mu masomero mangi, twali Omumusa High School abayizi bajja bangi n'abasomesa baabwe, Kajjansi Progressive baaliyo bangi, abalitanga Meridian College Namasuba, abo ne Kawombe Memorial, abo nabaali bayizi bange. Kati waliwo abeeruwafu Makindi awo Salama we nali ngansula, abo nabo baali bangi. Kaakati naye ate nze ekyasize okumpeesa abantu abangi, obukugu bwe nakozesanga okuddamu ebibuuzo kakube ku leediyo, bangi baasigalanga baagala okulaba ku Jingo yaani ava mu kyalo Jingo. Kale ate mu Lubiri omutendera nali nsoose okuyitamu, era munnange yali ku buzibu nga ye bwane bwabazzeemu kituufu bagamba naye nga balinda kyange ne bakuba emizira, era namusinga obubonero obwawera n'ekikumi. Wali mu ssomero ki by then ogenda okuyingira entanda we wavanga n'ogenda ku CBS? Wali mu osomesa ssomero ki? Mumusa High School liri Mityana, lya Wakitiibwa Joseph Kawuki. Kati omanyi ow'ekitiibwa ekyo oyo yali Obi wange okuva mu S5, minisita kati owa gavumenti ez'ebitundu. Kaakati alina essomero Mumusa High School, nali musomesezaako nga wenina base. Kati eno mu kibuga nga part time nga masomero ago Kawombe Memorial ne Meridian College nga part time nga nengeri we wali base, era nava ku Mumusa High School ne by then teyali wakitiibwa nga kati. Awo nno nga tugenda kumulamu katono tukomawo mu kitundu kyaffe ekiddako nga twagala tumanye omulabi wa Troners Media nti mukuru Jingo Saalongo oyina byofunyeemu bukyowangule entanda ya Buganda n'ofuuka Omuzira Mbazira, byofunyeemu bye biki byokoze ekiyinza okuba nga kyoweereza kyogabanako n'oyo omulabi wa Troners Media nti yenna waali yandibadde yeteekateeka asobole okuyingira mu ntanda ya Buganda? Awo nno wetudda wetutandikira. City View Gardens Nansana Bujoko, ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar, ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe, tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Troners Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa SOMERO omugango ogukuluma. Jangu mu Troners Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772
275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade mwagalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukweze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Tukomyewo nate Tronaz Media tubeebaza mwenna tubaagala nnyo twebaza nnyo abo bonna abatuwagira nga Tronaz Media abalanga naffe nga Ivory Hotel City View Gardens bategesi ba mikolo abo waliwo ebisulo gym weri tolemwa genda n'ofuna ku weekolera. Tuyina Tronaz Laundry and Dry Cleaning mubatwalire emirimu babooleze ku ngoye bagorole mikolo gya weekend togenda ng'oli mu kooti ng'eddugala. Tronaz Mart Store batunzi bakafulu mu kutunda emifaliso buli kika ky'omufaliso nga bwe tuli CREAMSITE era ndowooza tujja kubalagirira ku Tronaz Media Tronaz Mart Store bagende bagule emifaliso. Mwenna tubeebaza nnyo. Tukomyewo n'Omuzira Mbazira 27 omukulu Salongo Alex Jingo Lutwama amanya nino gamalayo kasita wangambye nti Salongo tukomyewo nate awo wennyini we tutandikira okyali mu maaso ga omutanda kati owangudde biki ebigira ku buwanguzi buno? Bijirako biba bingi. Okusooka kyekitiibwa ekyo eky'Omuzira Mbazira ate nze kyendowooza nti kyekisinga byonna kubanga kikola buli kimu. Ekirala Sabasajja yannyambaza ekyambalo era nkiyineeko eyo sikijajamya abaana n'abazzukulu bali kiraba nti taata yali muzira. Bampa engabo njiina ey'omwaka ogwo eraga nti nze nawangudde. Bampa ekyapa eky'ettaka lino kwe tutudde. Sooka oleke mpola mpola ekyapa eky'ettaka wano we tutudde tugende mu maaso. Era kyekyapa kyange ekyasooka mu bulamu kuba eri nali nakapoloti bupoloti. Sabasajja nampa ekyapa kwe bagamba okusiima. Nampeerako n'ekizimbe ky'essomero ekyo kyolabaawo ye yakimpa ekyo ekya classroom ekisooka. Ate CBS nempita mu office ne bampa check yali abukadde 3.5 obudde obwo ngule ebitandika mu ssomero so obutebe ne office furniture babimpa. Omulabi bikyaliyo sebo tebyakomaawo. Omulabi wa Tronaz Media wetegereze ebyo bakasitema bimeka tukyagenda mu maaso. Ate mu lubiri eri bampa ente bampa eggaali bampa faani bampa yalire TV ndowooza yali TV nayo yali ntonotono ne bagimpa bampa n'ebirala bingi bye bagattagattawo omufaliso n'ebirala. Ekitegeeza eggaali eyo weeri? Eggaali eyo olwaleero teriiwo. Waliwo omuvubuka eyampagira ennyo bamuyita Kayemba Muhammad ate mwatu oluvannyuma namukookinga naye naddayo n'afuuka omuzira wa 2010. Kayemba Muhammad nagimuwanga ekirabo olw'okunkungira abawagizi bulijjo ne benagenda ku CBS nga bajjirako babeera bweru awo nga bangi nga ye mukulu. Ogambye yani? Ye Kayemba Muhammad Kairani. Kayemba Muhammad onkubye busu kubanga mbadde n'ekibuuzo kikubuuza makati awo nti oyina omuntu gwogezesako oba okutendeka oba okusindika mu ntanda ya Buganda naye asobola okuba omuwanguzi. Taata tweyanziza weebale kuba muntu mugabi kuba omuntu wamuwa akagaali n'omugamba nti tandikiraawo ate n'omugamba nti nedda sijja kukomaawo kangu training. Ebibuuzo ebirabo biweddeyo? Ebirabo mbadde nkubuulidde essomero lino n'ebyaliko ekisembayo kyali ekyamaanyi gwe mukolo gwe bankolera ogw'ekitiibwa wano. Jomayi yakola omukolo wano baatujja CBS okututuusa wano nga tuli mu convoy ya Benz 10 kwaliko ne poliisi ez'akadenga erudda n'erudda ne babayika
ne tujja wano ne batutuuza bulungi ne batukwasa nga batwala muzira batwala nze yange nali mpisaamu n'omutwe era bwe natuuka mu Wakiso abantu baali bangi ne baziba ekkubo nenvaamu nga Kabaka bwavaamu nga ngenda mbabuuzaako ekyo baakinkolera okuva kati buli wempita wonna mu Wakiso omuzira taata nze siina lwakuba ndabika nzize obudde nga buyise nensanga ng'ebintu akagaali ako kenandikeese nako naye ekyanko naye era sijja kutya waliwo ebikyaliwo kubanga bwebanga waliwo essomero lizaala buli lunaku wabaawo ebirala ebijja tujjagenderaawo mpola mpola wakiri banampa akalango tunaatandikiraawo kakati oli ku mukolo omukolo ogwo guwedde otandise kukola kubanga CBS kuwadde sente okuguze furniture kuba wadde bakuwa sente naye bakuwa sente zagula furniture osobola okubanga otandika kukola otandise okukola mu kukola essomero litandise CREAMSITE etandise junior school wane Wakiso na Musera waliwo kyolaba nti kyogenze oyongerako buli mwaka oba olaba ng'okyali awo omulabe wa Tronas Media akutye Katikkiro yatugamba si kirungi kwogera byokola wabula byokola bikwogerere ekintu ekyo kyentambuliramu era mumanyi nammwe okunnoonya mulina bye mulabye byenkola kaakati sebo okuva ku olwo ekyali ekizimbe ekimu ekya kiraasi 3 nga ntandise na nassale byetwogera soboka giri myaka 15 guno ndi mu gwa 15 essomero ndizimbe nasooka nendizimbe ettaka nendimalawo lye bampa nentuuka ne ku P7 nenfuna UNEB center nenteekako ekisulo nengula essomero van nengazi emmanga eyo nga bwe munaalaba eyali yiika emu kati ndi kuyiika 2 naye nga ngenze ngula poloti nenzimbayo n'ebizimbe emmanga eyo essomero ne ligejja eyatandika n'abaana 27 ne mu baana 93 ku baana 93 nga kirabikanga bweri nkola ya mu Buganda oba mu Entanda ya Buganda oba Omuzira Mbazira oba nga gwe Saalongo oyinamu abaana bowa ku basale basale nyizo ganti kati nakendezaako ne before covid nayinanga ezagendanga obutereevu emmengo mu education department aye ne zenagabanga obutereevu ne kati we twogerera covid engeri yatukosaamu nina basale wano zempa abaana abataliiko mwasirizi naddala abaana b'abalema we bali basomerawo wano ku basale n'abaana abageze ennyo nabo we bali basomerawo ate twekateeka okuzongerako naye nga weeziri sebo taata nkusaba nange bw'onoobeera olina basale otuweeyo omukisa waliwo omwana gwe twandyagadde asomereko wano nga naye ali omukko abo nga bw'oboogeddeko era tunaasiima nnyo mu mbeera yonna kitegeeza nti kati nga bw'ogambye nti Katikkiro yagamba byokola bikwogerere mu bimpimpi gwe tojja kubyogera byo bikwogerere kale nno mulabi wa Tronas Media lindako katono ogenda kubanga olaba ebyo Omuzira Mbazira 27 nga ebintu byakola naawe wegombe okuleeta omwana ku CREAMSITE junior school wano e Namusera mu Wakiso olabe nti omwana asoma bulungi. Omwaka ogwedde watuuza abaana abameka mu P7? Natuuza abaana 5 mu 4. Ku baana 5 mu 4 first grade wafuna meka? Nafuna 4 mu 5. Grade wafuna 4 mu 5 eriwa yasinga? Waliwo yasinga yali ya 5. Kino kikambwe. CREAMSITE mbagamba nti mwena we muli abalabe ba Tronas Media muleete abaana wano CREAMSITE junior school Namusera ebisulo webiri webiri ojja kubirambula ku webiri ate tuvira ddala ku kirasi za baby tulina ebisulo buli kirasi nga tujawudde n'abagirabira nga bayo tulina n'abaana aba baby nga bo balabire maka gaabwe ganjawulo tegaliimu banero bonotukayo ojja kula gye bazanyira gye babeera nga waabwe. Awo nno tuli mu mwezi gwa 10 Desemba abazadde bonna
abalabe ba Tronaz Media manyimu bamunonya amasomero totangatanga gwe kwata omwana gamba bugambi nti nabadde ndi ku Tronaz Media nga ndaba nengamba CREAMSITE Junior si yeno awo ng'otuuse omukulu Jingo Salongo nga bulijjo ajja kubanga akwaniriza ayina abasomesa oyina abasomesa nga abasomesa abakozi ffenna tuli 5 nga nako abasomesa 28 mwekyo sigenda kwebaza gwe ngenda kwebaza Sabasajja Kabaka ayasiima n'ateekawo entanda ya Buganda nti abantu basobole okufuna emirimu kubanga kino kyakolebwa Salongo n'awangula Omuzira Mbazira 27 ate ne Kabaka n'asiima n'akuweerako ettaka n'akuweerako essomero kitegeeza nti olwo oba weetaaga abakozi kati bw'owulira abakozi 5 mu 5 taata weebale nnyo weebalire ddala tukweyanza nnyo weebalire ddala awo nno ndowooza tusooke tuwumulemu tudde mu katundu akasembayo tugende mu maaso. Kakati wano tutuuse kyekisulo ky'abaana abato abatasukka P3 abazira abato bakazaawo half London ogamba ojja mu half London oba ozze eno mu kisulo kyabwe eno babeera eno bokka ng'agamba nti bannange ate bwe tubeera mu masomero tebakkiriza kulaba abaana baffe basula. Ate omuzadde gwe olina okwalira omwana kunaku olusooka n'olaba waawo omwalidde bwe bafaanana. Omulabi wa Tronaz Media ndowooza okitegedde nti wano mu bazira abato wano bwe babeera abato buli omu ekintu kye kibeera awo balina metron waabwe welfare yaabwe buli kimu ekyabwe kiba kyanjawulo. Siteview Gardens Nasana Bujoko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. Siteview Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nasana Bujoko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba noti 755 59 548. Siteview Gardens Nasana Bujoko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa SOMERO omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazibwa ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services. Twaza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna. Tusangibwa Bujuko Katete Stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Tukomyewo nate amanya nga bulijjo Tronaz tukyali wano ku CREAMSITE Junior School Namusera ne Omuzira Mbazira. Ate tolowooza nti Omuzira Mbazira kyokka nga ye director wa CREAMSITE Junior School ayina kyatugambye nti Kabaka Katikkiro nsaba weewaawo Katikkiro kye yagamba kituufu oba oli abantu batulimba yali agezako okutereeza baleme kwoyogerako olusi nze nina Range Rover ogenda tuukanga n'akagaali tekaliyo waka naye taata tusaba omulabi wa Tronaz Media ategeere byofunyeemu kuba tetujja kwogera byotafunyeemu byukyali mu maaso ebyo byofunyeemu mu kintu kino okubeera nti gwe Muzira Mbazira 27. Okusooka byonna era abantu abasinga mbagamba nti
nze Kabaka muyita omuti ogubala ensimbi n'ebikomo nti bw'otuuka mu maaso ge n'osaba kyoyagala mu kyama kyo okifuna. Nze nagamba ssebo twala obwavu twala ompa omukisa. Era erinnya ery'Omuzira Mbazira bwe bugagga obusinga kubanga saakoma kumanyikibwa bumanyikibwa kukka naye bwe batamumanyika sitanjogera nti ndi Muzira Mbazira nga bampa ekifo nga bampuliriza. Kaakati olw'okuba ndi musomesa obudde obwo nali nkozesebwa bukozesebwa bwe nawangula ekirabo kino ekyasookera ddala kwe kufuna omulimu ogwange naye mba nga nkola n'abasomesa bange be natandika nabo abasatu ne tukola ate nno mwattuku abo abasatu babiri weebali bakyaliwo wano weebali era buno bweyagala obbalaba nja bakuyitirako omuyo omukyala gw'osanze mu ofiisi kale oyajja luvannyuma lwa mwaka gumu naye ate bali ababiri addala be twatandika nabo omwali awo bali mu top class bombi. Omulabe wa Tonazi awo lindirirawo nnyo tujja kubabalaga kubanga 27 nga tuli mu 23 oyo abeera mukozi abeera musomesa ng'omulimu agwagala ng'omuntu mbalina. Kaakati omulimu nagufuna nengukulaakulanya mpolampola nga bufuna akasente keeyo gy'osomeseza ku byeyo n'ojja ng'oteekamu ne kakula nga nkalaba mu ngalo zange nga nkalaba so nemba nga nafunamu ne sikiru y'okuddukanya emirimu. Era mu ssomero lino nfunye amasomero mangi genkutteko ne gentandise nga sigange naye nga nkozesa magezi nembabuulira amasomero mangi singa ade bakujja wana baga nti CREAMSITE ye yabawa amagezi nga ngajja mu sikiru eyo nange gye nafuna mu kuddukanya essomero eryo. So nemba nga administration ngitegedde ne management y'amasomero n'okuddukanya amasomero. Essomero lino nendigaziya nendyongerako emabega eyo nga bwe munaalaba yiika nnamba nagigattako n'omusobyo naye nga ngulya mu poloti nenzimba ekirala ng'omuntu okuleka bino bye munaalaba ebiri ku ssomero motoka bisuulo biki byonna byonna ebyo ng'obitadde wabbali ng'omuntu nange nabingi byenfunyemu kubanga we nawangulira nalina akamotoka ka 10 kali UED nga kenvuga obudde obwo naye nga nsula salaama eyo wali ennyumba yange y'ekivubuka naye kati ndowooza motoka nyingi zenvuza okuva ku luna kati nvuga TX Prado. sijja sobola kugwa ku ttaka naye twebaza nnyo era nga Tonazi Media tujja sigala nga twebaza obwakabaka bwa Buganda bene CBS byonna ebizenga bibaawo okuteekawo ekintu nga Omuzira Mbazira. Omuntu bw'owulira nti ebintu ebyo byonna obiwulira buwulizi naye manya mulimu abantu emabega nga bakozi ababifunamu abaana babifunamu abazzukulu bajja bifunamu awo nno tusigala nga tukyagenda mu maaso nga tutotolera olugendo lwe. Kaakati nange ng'omuntu eri salaama gye twali twavaayo nenzira eno bayitayo Buwasana Mayumba nenfuna yiika nga 7 nenteeka eyo amaka gange ne Naalongo gye namussa. Kuliko olusuku kweruli kuliko kalitunsi kuliko emmwanyi kuliko amatoka agatuusa okulya tulya era kwegali mangi oba oyagala kulya ku ttooke yangu mukyala amatooke gye gali tulima tulunda n'ebirala bingi ng'omuntu era bw'ofuna ssente nogaa kanzimbe wano ebizimbe byapangisa wano kankolebwe nti kweza ensimbi omala okuddukanya essomero z'ofunyeeko n'okola ebyo ebirala n'okuweerera abaana kubanga kati namuwala wange bamwita mu Gakkaro kati ali ku university already naye abali mwesifo abalongo bali mwesifo n'abaana bonna basoma bulungi. Abaana abali wansi basomera ku ssomero lino oba olina ku masomero amalala go batwala? Buli ali mu primary asomera wano era nina abaana okuviira ddala mu baby class. Kino kyakwiga kirungi kubanga abazadde abantu babeera n'amasomero ng'ate abaana babatwala ku masomero amalala era toweebuuza n'ogamba nti omusajja ono nga nsokodde. Nedda taata Tonazi abuuza abantu omulabe wa Tonazi Media asobole okufunamu kyayiga asobole okubeera nti mu kintu kino kyaba alaba ku channel eya Tonazi Media asobole okuba nga alina kyayiga. So kyova tubuuza nti omuntu kati omuntu olasanga omuntu alina essomero nenga abaana abatwala Kampala parents
n'agamba nti nze omwana wange asomera Kampala Parents ate nga ayina ki essomero naye abaana ba Ssalongo basomera CREAMSITE kasita agenda mu siniya awo nga tumufunira eddala awo nno nga njagala nga tuwumbawumba omuntu yenna ali eyo nga mulabi wa Tronaz Media kiki kyomugamba kiki wandimugamba magezi kigo wandimuwadde ng'osinziira ku buwanguzi obwo okusooka byonna buli buwanguzi butuukibwako oluvannyuma lwa kufuba era ensonga lwaki oba oyitibwa omuwanguzi oyo yenna afuna ekintu nga tatobye kukifuna kimuyita mu ngalo kaakati nsaba buli omu ku mulimu gwo gwonna gw'okola sijja gamba nti guno oba guli gukole nnyo nze ntera okugamba abantu abali ku graduation yange beewuunya nabagamba nsomye busomesa nga mbwagala ngenda bugaggalya musigenda kukyusa mulimu kubanza omulimu gw'obusomesa gwenjagala okuva ku kitange ne mmange nabo baali basomesa nze nabeegomba kubeeka emmotoka zaaliwo naye nga basomesa nange nakula ngwagala era nze wano nga ntandise kutambula mu kiraasi abaana batandikirawo kuwoggana nga banjagala ate nange nekimpa essanyu kati n'okola nnyo ate omulimu gwo gwonna gw'okoze buli mwaka oba buli mwezi gulowoleza ogwongerayo ku ddaala mpola mpola abantu baagala nnyo ekintu ekiteredde ate nga batuufu toyinza kwesiga muntu atasobola kukola bulungi mulimu kakati nze omulimu guno ogwange ngufaako okuva ku oba kaki paka kaki nti omwana ne bw'aba yasudde busuuzi baaga nze nvunaanyizibwa okulaba nga nginoonya ngimuwe etaata omusomesa yenna ali eyo omuwa magezi ki omusomesa n'omukozi omulala yagala omulimu gwe ate gukole nnyo nga bw'ogwongerayo ku ddaala eriddako mulabi wa Tronaz Media awo nno ndowooza owulidde olina omusomesa omusukkulumu mu ssomero lyo muno omusukkulumu atya njagala asukkulumye mu basomesa bonna mu buweereza mu buweereza musomesa asukkulumye abasomesa njagamba bonna naye ekyo nyinza okukyerekera ku mutima wabula abantu bamanye nti abo bempangadde nabo emyaka gyonna bamaanyi mulabi wa Tronaz Media nange mbadde nninde ekyo kibuuzo kyeddiremu kubanga omuntu yenna awangadde okuva 2007 ng'ali ku CREAMSITE Junior School buli ekiriwo kizaalaba kitegeeza nti yoyo tikyazidde ogikuza tikyazidde tugikuza naye ffe era enkuza eyaffe wano ku staff si kugenda bugenzi kukyakala twekolamu kuba kwolwo era tukola ffe wano bwe tumala okukola twewaayo olunaku olw'okwebuulirira abanga kwetunulamu kwekuba mu ttooki nti nga letunaba kulya kimere kye tutegese twekuba mu ttooki gwe nga gwe bukyoyingira busomesa ne wootuuse oli otya ne twebuulira ne twewa amagezi ffe bwe tukola tikyazidde buli mwaka buli muntu tuba tumusubira okuba nga ayina waalaga kubanga buli lwokola omulimu nga tokyuka toyina leve eddako omala gakola naye buli lwokola ng'olina tageti n'ogamba guno omwaka nga njaganya tikyazidde nze neetuusizaawa okola n'amaanyi era abasomesa bange n'abakozi bonna ab'essomero lino tebazikiza oba wendi oba siriiwo bakola n'omutima gumu kubanga buli omu alina ekiddako singa omusomesa avaayo n'agamba Ssalongo nsaba kwogerako naawe namugamba tuula ombuulire n'agamba nti nakozeyo akasomero kange eri gundi wakiseeyo oba kakiri naye mbadde nsaba nsigale nga wendi wano naye nga bwe ndabirira akasomero kange ako omugambo webali babiri balina obusomero eyo ebbali naye saagala kubaatuukiriza kubanga oli ajja mu kyama n'akutegeezanga omukozi we n'akwebuuzaako ku magezi n'akutwala n'akulambuza n'ogamuwa n'akola nga ne nawa neewuwo waali olw'ensonga nze era mbagamba n'abakozi bannange nti nange wano si we nasookera singa ow'ekitiibwa Kawuki gye nasookera takyali mukwano gwange kyandibadde kitya gye nakola yonna banjagala era nzirayo ku facilitation nga senior kuba secondary eyo gyola nagikolera ddala paka ku UNEB nga ndi bakulu ba UNEB nagola ebibuzo paka kati so bampita
kakati n'ekirala abakozi bano bw'abazze naye abaako ne kyaluubirira kati bw'aluubira ekintu ekyo n'akikola nga kivudde mu nsimbi zo bino ebagamba ensimbi za guuni nkolimire gwewo kitegeeza kiba kikoze eki tekiriiwo nti omuntu aba tageti yali yakola kasomero n'omusasula ng'era naawe akolera bulungi n'atuuka ekiseera ng'akoze akasomero ke kale ate gwoba olwanagana naye yakikubanga ate n'ekyakiŋŋamba era abakozi wano nti buli muntu n'omukisa gwe ate n'amaanyi ge ndowooza obadde ojja wano waliwo obupande bw'amasomero agasoba ne mu 5 aganneetoolodde wano naye abaana tuyisinganya ku geeti abayingira ewange ate n'abagenda eri bwe tuti era badirekita abo tunyumya tukwatagana kitegeeza buli omu n'omukisa gwe ate buli omu nekyakola kati enjawulo nti gwe amaanyi gossaamu ge gakufuula omusukkulu mu kubalala kati so sikinaako buzibu n'akatono. Awo nno omulabi wa Troners Media tukyali ne Ssaalongo nga tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe. Ssaalongo, oyina bwe mpita erinnya lino mu ntandikwa nadde siritegedde. Naalongo gyali akola okukola kyemirimu okukola emirimu oba asiiba waka akola nze wange saagala atudde waka n'abaana bennyini bakola buli mwana alina ka project akake mwajja ensimbi sizimubeezaawo naye njagala ave buto ng'akola kuba nakimanya nti omusingi gw'okukola naffe gwe gwatutuusa wano. Naalongo akola eyo gye twadda ku kyalo ku faamu alinako ebisulo bye byalunda alina project eyadiweya alina project eya bino ebintu furniture biki miti bwe bityo ebizimbisibwa n'ebiralala alina mobile money alina rentals akolera ddala era tawummula. Nga tonatunda ssomero lyo lwaki tosooka n'omutundirako ku bisolo ebyo oba tabitunda? Atunda naye omanyi self sustenance kikulu ne bw'aba alimye nampa wano ku ssomero musasula omukyala yenna bw'aba asobola okwekolera omulimu n'ayimirirawo naye budgetingira kyayagala ne kyaweereza ewaabwe oba kyakumyawo mu famire kyekikulu kubanga enkyo osobola okuva mu bulamu bw'ensi eno ne bagamba ye ali muko omugagga ate kati asabiriza. Ssaalongo tweyanzege nsaba ng'otumaliriza otumireko bonna b'oyagala obeeko n'ekigambo ekisembayo ky'obagamba abalabi ba Troners Media awo nno tuveewo. Bannange abalabi ba media mwenna mwebale nnyo Troners Media mwebale nnyo ekisooka okujagala n'okuwagira emirimu gyayo. Ntumira mwenna abammanyi muli bangi aba famire yange abaana maama waabwe ab'eŋŋanda zange bazira mbazira bannange bwe tuli mu lulyo lw'abazira mbazira abasomesa b'olulimi Oluganda abo bantegeera nnyo mbatumiddeko na buli munnawakiso abazadde bange bakirantisa abalungi n'abayizi baffe mwebale nnyo okwagala CREAMSITE omanyi wano bampita Daddy Cream byonna mbimala mwebale nnyo okwagala essomero lyaffe ne services zaffe ate mwebale nnyo oggumira enkyukakyuka kuba essomero lino bw'oliraba tugala tulirinnyisa omutindo mwaka ku mwaka era kati tuli ku level ya waggulu lwakubanga bakiransi baffe tutambula nabo. Kale nsaba Katonda buli omu buli kyakola akiseemu omukisa abakozi baffe be tukola nammwe wano mwebale nnyo kuba ku maanyi gammwe ge maanyi g'essomero lino. Sabasajja Kabaka mukama wange weebalire ddala wamu n'aba CBS weebalire ddala okulowooza ku bavubuka kuba nze wenawangulira nali muvubuka ddala kanti ndi myaka gyange 40 nkuze naye nga Sabasajja ye yasiima nampa ekkula lino era njagaliza n'abalala mwenna abasobola okufuna mu Bwakabaka ate mukolere nnyo Obwakabaka buno mubuddizeewo bubeere bw'amaanyi nnyo ddala. Sabasajja Kabaka awangaale. Akatale keka omwaka guno ogenda kutuuza abaana abameka aba P7? Ngenda kutuuza abaana 97. 97 mutulinde nga tujjaganya ebibuuzo nga bikomyewo. Troners Media n'ogiyita ne bwe mbasi bayise mujje buzzi mwebuuza olufuluma mujje buzzi kweyo sure mutulindirire CREAMSITE amannya kanga bamenyere Ssaalongo Jingo Alex Lutwama Daddy CREAMSITE wano ku Namusera awo nno tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe Troners Media tubaagala nnyo mwenna we muli mu subscribing mu liking mu sharing mu commenting comments ezo tuzaagala nnyo
comment bwebanga ekwata ku ssomero CREAMSITE tujja gituusa tugambe Salongo nti owaayi omulabi wa Toners Media agambye kino oba kiterezebwamu oba kyagala kuwabulwa tukwagala ffenna okuyiga tekuggwaayo ndowooza buli omu avuddewo ng'annyonnyose nti okubeera mu ntanda ya Buganda kintu kikulu nnyo. Guti kyani? Nasamba Goreti. Obadde wano ebbanga ki? Emyaka 14. Tikyani? Ticha Nabulime Jessica. Obadde wano ebbanga ki? Ate mwana muli mu kirasi emu? Emu kirasi ki? Top class. Mwe muleeta cream oli. Mwebale nnyo mwebale kukola. Ate mwebale kwagala omulimu kubanga okwagala kyokola nze ndowooza y'ensonga. Tuli ku Toners Media buterevu. Ogenda bugenzi ku simu yo n'ogenda ku YouTube oba ku TikTok n'oyingiza mu Toners Media ojja kuba weeraba buterevu. N'abalamu bagambe mwebale nnyo mwebalire ddala era temujja okwo. Egyo emyaka gikyali mitono. Tumanyi nti CREAMSITE bweri wano paka mitono yanziza. Amanya nze Walakira Edison. Walakira Edison. Ono bamuyita Toners. Oli buterevu ku Toners Media. Aboboya okubalabako aba Toners. Tweyanza. Oba oyagala ku Toners ogenda ku YouTube, ogenda ku TikTok, mikutu gyonna kwetuli, Facebook, Twitter kwetuli. Oli buterevu. Kagambo kikuwandiyagadde gamba omuzadde wa wano oba n'oyo ayandiyagadde kuleeta omwana ku CREAMSITE. From CREAMSITE twaniriza buli omu era abazadde abaliyo bonna kyenyinza okubategeeza ti omulimu guno gwe tulimu twagusomerera tulinamu obukugu tugumazeemu ebbanga. Wano we wali obukugu bwaffe abaana tubatuuziza emyaka egiwera abaana tubasomesa kale sisuubirawo kwejjusa konna singa wabawo omuzadde atwesigisiza omwana we omwana ajja kuba mikono mituufu. Mukulu Walakira Okola ng'ani mu ssomero mu CREAMSITE? Mu ssomero lya CREAMSITE Junior School nze akwasaganya ebyenjigiriza. Ofiisi eno gye tulimu kikulidde. Gwakwasaganya ebyaki? Ebyenjigiriza mukama wange. Oli ku terevu ku Toners Media. Buulira abantu nti P7 asinga osuubira bumeka? Of course bubeera buna kubanga kino ekintu kye tusinga okukolera kyeri kirimu obukugu bwaffe. Sijja kulimba nti nze nja kukwata kamera ng'owa Trona bwakola naye nze obukugu bwange buli mu kuyisa abaana abo wali obukugu bwange buna ate okatali kamu abulongo emirundi emingi egiwera ssebo kamu 2 3 buna kitegeeza buli mwana buli subject ajja kufunamu akati kamu akati akalala buna. Tweyanzege awo nno saba omuntu yenna ali awo akwongera abaana osobola okubanga obagabanyako naawe kyewafuna. Weewaawo neyanziza nnyo ssebo neyanzege bonna abali eyo abazadde njagala okubategeeza nti temutangatanga ekibuuzo kye mubadde kirina okuddibwamu kwaffe tukuleese CREAMSITE Junior School essomero lyosobola okwesigisa omwana wo n'omuleeta ne tumuwa ebyenjigiriza eby'omutindo. Ffe tusomesa abaana okusuka mu bintu wabula omwana tumuwa omusingi ogugenda omuyamba ne mu biseera eby'omu maaso gy'anaalaga. Tubasomesa ne bategeera buli kimu nga bwe kiteekeddwa okumanyiwa. Kale n'obwekyo zikiriza nga onooba otuwadde omwana wo tojja kuba nakwejjusa konna. Tuukawo tulabe weetuli kintu kyeyogerera obukugu bwe tulina tukimazeemu ebbanga ekintu kino. Kale mutwesigisa abaana bammwe tubalinze ebisale eby'abayizi ebyo tebikweraliikiriza tebikubisa nduulu otula ne twogerezeganya tuli bantu embeera tugiraba. Omwana wo oleme kumuzikiriza mulete emikono emituufu gya CREAMSITE Junior School. Awo nno mukulu Walakira tweyanzege nange nsiimye nnyo ssebo tweyanzege nnyo mwebale nnyo abatrona. Mulabe wa Toners Media nga nsiibula Salongo mpulidde ng'ayogera abantu b'ekibuga ate Toners Media n'ekibuga bagiraba ssebo taata naye nga sinaba mubuuza nga kuba mpulidde atumidde naye nandibadde njagala afuneko omuntu gwa mentioningako mu kibuga oba oli awo nange mumanyi. Mu kibuga omwo obwo bukojja bwange era awali Vumba Primary School opposite jjajjange Monica awo yankuliza primary we nagisomera. Kakati waliwo eri teacher waffe bamuyitanga Bakka Sanga Malalo yali musajja muzibu nnyo oyo naye mugenzi kati waliwo kojja wange bamuyita Mbaga kojja Mbaga retired head teacher
yali musomesa wange era bamukube negombako okusoma obusomesa kojja nkutumiddeko nnyo n'abakojja nga abalala Swaibu Mberenge n'abalala bangi gye bali bamaama gye bali ebukojja obwo baganda bange gye bali baguste bani bwe bali mu kibogo omwo. Olaba nno taata mukulu Mberenge Swaibu kutumiddeko nnyo omukulu Mbaga kutumidde nkwagala nnyo retired teacher Nzija ne retired teacher abantu baagala kumanya kyali kitya oba owumudde ogenze mu kulima bulimi oba olina byokola byolima ova obina kyofunamu abantu baagala kuyiga omuntu omulala agenda kuwumula aleme kubeera nga yeraliikirira pressure zimutte ng'obudde bukyali nti omuntu bw'awumula asigala nga era alina kyakola. Mukulu waliyo omukadde wange muyita baba Priscilla mwagala nnyo n'abalala bangi mbatumira nnyo ab'ekiboga tubaagala nnyo mubeere bulungi. Nanyini crime smiling omumanyi nayini smiling star mumanyi oyo ssentebe waffe oli olwabazira naye ye Ssaalongo John Mary Kayeddamba. Nze manyiko lyakaye muntumirireko. Ssaalongo chairman waffe John Mary Damba Kaye nkutumiddeko nnyo webale emirimu gya Smiling Star wamu n'aboolulyo abalala ate abasinga nno ba Ssaalongo naye mbatumiddeko nnyo. Omukulu Kaye Ssaalongo bulijjo mbadde simanyi nti naawe oli Ssaalongo nkutumiddeko nnyo naye Nzija Troners Media ekutuukako ssaawa yonna tuyingirawo tulabe kiki ekigenda mu maaso kyali kitya wakola otya gwe wasala magezi ki nga Ssaalongo mukulu Alex Jingo nga bw'atunnyonnyodde nga bw'annyonnyodde mulabi wa Troners Media nti kusoma bitabu yali Oluganda alwagala nnyo gwe wo kyali kitya awo nno mwenna tubaagala nnyo mweraba.